Ku hoteli ya Buffalo mu kibuga Hoima wakati Kyagulanyi we yasuze nga yeteekerateekera okutalaaga Hoima olunaku olwaleero. Poliisi olwakitegedde nti munnakibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi asuze ku hoteli ya Buffalo mu kibuga kino ne bagyetooloola. Wano ebadde tekkiriza muwagizi yenna kusemberera hoteli eno. Abawagizi balabye kibasusseeko ne batandika okwogerera poliisi ebisongovu olw'okubalemesa eddembe lyabwe ery'okulaga obuwagizi eri omwagalwa waabwe. Poliisi erabye abantu bagikinyeeko ebyokubagoba n'ebimma amazzi n'etandika kutunula butunuzi. Kyagulanyi oluvannyuma lw'akabanga nga yessizza mu ddene abawagizi bamwezingiridde okuyita mu kibuga Hoima wakati. Ng'ayolekera akatawuni k'e Kapaapi, abamu ku batambula naye abamanyiddwa nga ba foot soldiers basoowaganye ne poliisi era omu ku bakuumi be Joffulo Nzima ng'ono amanyiddwa nga High Tower alabiddwako ng'atabuse. Wano omupoliisi omulala alabye biwanvuye n'abiyingiramu Tawa n'amuzza ku bbali okumuwooyawooya. Oluvannyuma bessizza mu ddene era Kyagulanyi atuuse w'abadde agenda okukuba olukuŋŋaana lwe olusoose ku kisaawe ky'essomero Kapaapi Primary mu malya g'ekyemisana. Abantu beeno ku ebyo ebisinga okuba bo by'omutwe kwe kuliisibwa gavumenti akakanja nga bagobaganyizibwa. Batwibira amataka gaitu eitaka tukaba twine eitaka Bunyoro hano lyebayetaga Communal tukaba basajja baliisa Wija bakwenkumi 2 bakwenkumi 5 otikingeki basi kola mara kutikinga basi negenda kurabamura mwegende nkaha Kampala ng'olukuŋŋaana lugenda mu maaso Namutikwa w'enkuba atandise. Enjura mutagitina enjura n'emigisa mubeeremu 2026 mubeyo mulonde. Kyagulanyi bw'ati abeeno obubaka tasobodde kububawa mu bujjuvu era olukuŋŋaana ne lukomekkerezebwa olw'enkuba. Era bigenda kukyuka mu New Uganda. Tebulamu tebugenda kuddamu kubeera kyekimu. Everywhere. Wabula wakati ng'ayolekera olukuŋŋaana lwe olwokubiri abantu mu katawuni k'ekigoloobya eby'enkuba babadde tebaagala kubimanya nga baagala kimu Kyagulanyi kwogerako gye bali. Kyagulanyi afunye we yeggama enkuba mu kifo kino ng'eno abantu bo beeyongera maaso na kugidigidiramu. Oluvannyuma lw'enkuba asambazza abo abazze bamusiiga enziro nti bw'anaafuuka pulezidenti nti ajja kugoba abantu ku ttaka. Abantu beeno abasabye beenyigire mu kulonda kuba kisoboka okukyusa embeera eri mu ggwanga lyabwe. Abaana bato balowooza Uganda eri kasiti ensi yonna etusekerera balowooza tebisoboka n'abaana baffe tebalina hope kubanga balaba omuntu omu abadde atufuga kumala 40 years ekyegeza balowooza tebisoboka. Njagala kubasaba let us hold hands, let us come together and do it. Oluvannyuma Kyagulanyi yessizza mu ddene okwolekera ekibuga Hoima okukuba olukuŋŋaana lwe olwokubiri. Ng'agobererwa abawagizi be batuuse okuyingira mu kibuga nga poliisi yabasazeeko dda. Wano wazzeewo okusika omuguwa wakati wa poliisi n'abawagizi ba Kyagulanyi. Kyagulanyi n'abawagizi be bakozesezza eryanyi okuyita ku basirikale bano. Bano babasinzizza amaanyi era poliisi etuuse n'eremererwa ne babaleka okweyongerayo. Okuyita mu kibuga wakati ow'erimu atemezza ku waabiri olw'abantu ababadde balaga Kyagulanyi essanyu era nga kino kireeseewo akalippagano k'ebidduka.
Kyagulanyi kimuleetedde okutuuka ekikeerezi ku kisaawe kissa Tito Winyi ewabadde olukuŋŋaana olusembayo. Kutidi nenda bana banyanga gamba Bobi Wine waja mubeere wammwe njagala nabanja mumugambe tune wano waffe ne wano waka. Abantu abakuŋŋaanidde mu kisaawe kino obubaka bwe bumu bw'abawadde okulwanirira okukyusa obuyinza. Ensi yonna etusekerera bagamba bannayuganda nga basiru mubeera mutya ne pulezidenti omu myaka 40 ate nga Uganda is the youngest country in the world. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakweyongerayo mu bitundu by'e Buliisa n'e Masindi okukuyega abaayo. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Hoima.